oli wankizo okuba natengo kyatambula naffe tukyagenda maaso okutuusako ensonga butate bwezitambudde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu tugendagendako bivumbuddwa tugendagendako wali mu disitulikiti ey'ebuyikwe nate wali namwandu Nora Bugembe ono nno ababbi naddala abagala okutwala ettaka bafuuse ensonga okwagala nate okulaba nga bamutwalako ebibye katulabe nate ku nteekateeka eziri bitundu byeyo. Enjogera bbiri ezituukira ku mboozi gye tutandise olunaku lwaleero. Eriyo abagamba nti kisaawo kyataliiwo kijjula mayinja, n'abalala ne bagereesa nti nnyinimu waatali ebikere bitemba enju. Byombiriri bino bituukira bulungi ku nnamwandu Nora Bugembe ow'ebusagazi. Kino nno kiri eri mu disitulikiti ey'ebuyikwe. Mbeera gy'ayitamu abagagga bwe baamala okuziika bba ennaku zaali mbale ne balumba ekyalo kwe yalina ebirime eby'enjawulo okukakkana nga byonna babirese ku ttaka. Tadde ku ttaka lwonna ebitooke ebyo babitemye baleese abantu 50. Ennaku nnamwandu Nora gy'ayitamu wammeeyoza lumonde gweteeberezaamu okungubaga ne bakakutema nti ebirime ebiri ku ttaka omwami lyakulekedde abagagga byonna babisaaye era mpaawo ky'osigazza. Abasajja baasaaye baatemye buli kimu kyonna kyonna ogiraba ndowooza wona mu kkubo waneeno. Mwana tubingi ebifiirako abantu okufa. Bangi kubafa tebuba bulwadde, si bubenje oba ekirala ky'oyinza okwogerako, naye polesa n'obunkenke abagagga bye bassa ku bannansi naddala abakadde. Bino bitutte bangi. Bano baatandikira ku miti gya kalitunsi, ekibira kyonna ne bakisaawa. Bwe balaba tekibamalidde kobbo nti n'olusuku naawe goberera. Bino byonna babikola nga mukazi wattu nnamwandu akyali mu maziga akungubagira bba. Kalitunsi omugu oyo wali wasigalamu okuva kwoli gwe baatema. Twetadde mu ddene ne twolekera ekyalo busagazi. Kyokka eno enkoko baana omugagga omu bw'ati atadde buli kiramu ku bunkenke nga kaakati bakeesa lukya okukirako enkoko ey'omutamiivu. Wetutuukidde ku busagazi nga lwayaba dda emiti gya kalitunsi omugagga gy'abadde yalekawo. Omukulu yagimalawo dda kyokka nga lwo olusuku kye bajje balusaawe. Twasoose kwagala kukwata byonna ebyayonoonebwa ebyabadde bikyaliwo, era wano nnamwandu Bugembe bakira yagenda atulaga kye baamutuusizzaako. Lwonna olulaba amaanyi nagakozesa ate kati sikyasobola kukola. Abapoliisi tebakyanfaako. OCCID w'erugazi yangoba nangamba ndekera ogenda nga nkonkona buli ofiisi kuba enduulu. Okusobola okumanya obulungi butya ensi bw'erina ettima, mwattu kyabadde kyetaagisa ye mwennyini okulombojja nti oli biki. Era bo bagamba mbu nga bazze bwe yafa kati nze sikyalina buddukiro. Byonna emiti gijja mwenaali gigambye ntunda emiti ngule abakawunga najjo bagitemye, amatooke bagatemye, bitooke byonna biibino. Kwabadde nga kulambula njovu ezaayise kubanga abaasaayo ebintu bye kumpi tebalina ke baalese nga kali waggulu. Yambe bannange, gavumenti etuyambe, ate abasumba banne muzuukuke ffe tulindiga zammwe kubanga abantu batujooga lwa bulokole. Bagamba omulokole talina jadda, sumba bujingo banne mwe basumba baffe. Emboozi ya nnamwandu Bugembe tugitandise. Jjukira bba
yali assibwa mu ntaana abagagga n'ab'omuluvu byonna bye yaleka ng'akoze ne basalawo okubisaanyaawo mu ngeri egamba nti kisawo kyataliiwo kijjula mayinja. Ensi enakkiriza ebyabugembe okujjula amayinja oba